Yes, mwasibye mutya mwasuze mutya buli omu waali. Eno ensonga gye nze nayo buli nnaku neebuuza ani yasala omuliro ogw'okubanja abaana abaabuzibwawo, abattibwa n'abakola buli kimu mu palamenti. Naye mazima ga Katonda mu ggulu nga nsabwa mukulembeze wange His Excellency Mr. Kyagulanyi Bobi Wine, nsaba wetegereze nnyo oyo omwami ali ku screen emabega. Eno ndowooza yange siina gwe antumye. Muwanga Kivumbi nga we mwava mu DP, wallahi Allah abalaba. Sente mulye, amamotoka muvuga, amayumba muzimbe, naye nga mumanyi mbunno muzimba, muvuga, mulya, musasula fizi ku ntaana y'abaana. Entaana z'abaana kwe muvugira. Ndagenda ne neebuuza akaseera akayise, omuliro gwe twalina lwaki gwasalika lumu? Mujjukira ekintu ekya miliyoni 100 ye strategy government gye yakozesa nga eyita muono omwami ne loop okusala omuliro. Lwaki? Ono yali mu accounts committee. Mwanga Kivumbi yali mu accounts committee. Tetulina kwekwasa ba NRM n'akatono. General Museveni yakyusa akazanyo kaka politics. Kati akazanyisa DP block mu parliament. Just imagine, calculating ekyo. Twalaba nga supplementary eyise ngeri ko sente nyingi nnyo ezigenda ewa Museveni, ne unclassified budget nga nene nnyo. Ate ng'eba nkola ya parliament, buli supplementary waiter walina okubawo minority report. Muwanga Kivumbi yalina ogisoma, nkozi nga yagisomera mu corridor. Minority report eriwa gye yasoma. Ekyo kisooka. Lwaki ono omusajja yakozesebwa n'aleeta ensonga n'atega president ensonga eya miliyoni 10? Atya president yali amulenga amaze okwogera n'amuwa akapapula. Njagala musome nsoma abasajja bano engeri gye bamu NUP. Bwe yamuwa akapapula, president n'agamba waliwo n'ensonga gye neerabidde. Buli mubaka wa parliament waliwo supplementary gye bayisize ya miliyoni 10. Enkeera bayingira parliament, Anita Among atandika ensonga, oba mwe mulina ensonga zammwe ez'ebisiyaga, sente z'ebisiyaga temuzikwasa parliament eno. Ne bayita ono omwami ne bagamba gwe abeera mu accounts committee, gw'otutteyo olugambo olwo. Eno parliament tekolera ku lugambo, ekolera ku bujulizi. Baamuyita ajje awo obujulizi obulaga mbu buli member wa parliament bamutegekedde obukadde 10. Teyavaayo. Just imagine. Lwaki eyo ensonga ya miliyoni 10 bagikozesa okusilensinga Uganda, Abanayuganda bonna? First of all, bakibala mbuno mu Uganda bannamawulire ne bambega bangi ab'ensi ez'enjawulo mwebali, kubanga wagenda kubaawo summit ey'amawanga amagatte.
abakulu sawa zonna bayingira, ba ministers, ba presidents bagenda kuyingira. How did they use this man? Kasita yajjayo ensonga ya miliyoni 10,000 bwe bayingira mu parliament, debate y'abaana ne bagizikiriza awo ne government nekozesa empapula zaayo, these prostitute papers, buli headline evaayo miliyoni 10 ate bagenda kikola paka summit wenegwa. Ono yalya sente, Loop yalya sente. Lwaki Loop bwe yamala okusoma report eringa eddamu eya minisita gye yasoma, tebaddamu kakodyo ke kamu obutadda mu parliament? Banayi tutunule tuyige. Bana abantu bazanya politics waabwe ku misayi gy'abaana. Ezo embwa tezaafiirwa wadde omwana n'ogu. Si baana bannyina oba bannyoko be baafa. Ne mutuula mu committee secretary ne mu exchanging sente. Newezandibadde miliyoni 10 bulamu bwani obugula biliyoni 5 n'ekitundu, 5.5 billions. Whose life? Ne muzanyo obuzanyo bwammwe ku bulamu. Bana, these politicians are really selfish creatures. Bana y'abaana ba people power. Tukozesa omukisa gwa summit eno gujja. Let's print banners. Let's print catalogs. To printing t-shirts. Today obuto. This I beg you people power. Tukije muno. I beg you. Tutandike buto campaign eyoku postinga ekigambo, we want back our people. This I beg you people. Today obuto tutandika okupostinga buto tukizeemu omuliro, kubanga ezo embwa si ze zakiteekamu omuliro. It's we, the people power, not the Loop. The legislative part of it yali egifuula nga ensonga ey'omuzinzi mu parliament. Naye bamaama, bataata, abaana bamulekwa tukikolere bo. By the time these presidents we bajja, social media ebirenge kutta omuliro. We want back our people. Ffe twakakabana abantu kukiteeka mu parliament. It wasn't them. It wasn't them. No one should lie to you. It wasn't them. Tebaali bo. Ffe twabakaka. So why should they play around with our minds? Ugandans, let's wake up. This DP block, baina kyamaanyi kati ono Muwanga Kivumbi Muhammad nkukolimira. Wali oyagala kwokesa president. Wayagala mutuuza ku battery. Gwe mugenderere nnyo. Statements aba NRM ze bali bakola nga ba addressinga Loop. The most honorable. Tukutrustinga. Gwe owakabi bukyanga history ya parliament netandika. Compliments ezo bazijjawa. Bannaye tuzuukuke bana abantu. These politicians are just like maggots. They are like maggots in a fruit. Baliira munda. They destroy you from inside out. Let's drop the mentality of thinking that these people can help us. Let's do it ourselves. People power, Mbadomira. Let's start posting right tomorrow morning till the ministers and the presidents come to Uganda for their summit. Bye.